waliwo obulamu bwe bayinza okutegeeza n'ogamba bino birabika mu nsi yange Uganda ng'ekituufu kiri nti birabika Uganda. Omuntu okugamba nti obulamu bwange bwonna okutuuka lwe natandika okulaba oba lwe natandika okugenda mu Kasanvu oba lwe natandika okugenda mu June nali simanyi kye bayita nika kyeki. Omuntu okukugamba nti gayi yansuulawo nandeka okumala emyaka 13 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13 years gayi nansuula mu nnyumba ng'amaze okunzaalamu abaana n'atandekera abaana bokka banzaddemu naye nandekera n'abaana b'abajja bange abaana be namusanga nabo n'abansuulira okumala emyaka 13 simuwuliza talina kyampa abaana balina okulya balina okwambala balina okusula balina okusoma balina okulwala. Ntandise ngamba nti ebintu bigenda ne bihappeninga n'ogamba nti bihappeninga mu nsi yange Uganda gye mmanyi obulungi ng'ekituufu kiri nti ye ebyo bwe bityo n'ebisingawo bye tugenda okusanga mu love story ya leero. To me, I would say that this is my love story of the month. Nyinza obutagamba ya kubanga simanyi July, August, September n'emyezi egiddako gigenda kubanga gituleetera ki naye njagala okukkiriza nti kijja kuba kizibu okuwulira love story omwezi guno ogw'omukaaga gye nja okuwulira nga ddala ya byafaayo nga mpulira omuntu atasangika mu bulamu bwa dduniya eno. Nze Sozimo nkwaniriza olwaleero era nebaza Katonda akunkumidde okutuusa leero nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Today ku kamera kuliko mukyala Sozi light kyekyo shoti kyekyo design yeyo ngomanya nti yakiri musoke mugabe comments mukyala Sozi ku kamera kiri kitya ate kakati abeera ku kamera ngawe manya abakyala bakola bingi mulya noise eyo olumwe akola bingi bwajatina akola kuchino bwajina kututi ate kakati wantu waterede katatu wano mukoni mwedu katatu ite eno kakati ate carpet banange naye nga mwebaza it feels so good nga okwasaganya ebintu bino nga mkyalawo kuli ku kido kiba kyakabi nnyonyinyo naddala kakati ffe bonyumyako muntu myaka mutambudde emyaka mulina abaana 5 naye nga wadabada tebakyeyo tebakyagala ali eyo nti ani oli agamba mukyala agamba taata w'abaana agyali eyo gyali eyo ng'olumanya abaana bagamba taata nemala ne Beki Beki buli kaseera tunaabanga gwe ogenda okubeera wano nange oh my back to the show please but Becky is not a good producer. I don't know about all of our internship. Tugende. Problem is when your wife is the producer. Nyawa wobera rede ngongamba nti tandika. Kyasoza ngambye ensaleko. Honestly speaking, siri muntu wa kusalako. Bimenya n'okumenya naye kakati olwokuba producer ngambye ngende n'ekyo, it's fine. Ninda gwe mama. Jebuja tujja teka kamera endala wano kati nga tulaba ne behind the scene kubanga when you're ready tell me to go we go. Mukwano gwange omulungi baneza woveoko soko guys tugenda mu love story ey'olwaleero. Love story eno nga bwe ntandise nga nkutegeeza nti to me it could be one of the best love stories ze tugenda okuhavinga this month. Tekitegeeza nti yebe singa okunyuma tuli like okufuna love story singa okunyuma naye olumu ekibuuzo kibeera nti oditaminingira ku kintu eno love story enyuma.
olumu mubeeramu ebintu ebijawudde ku love stories endala ebeera uniqueness. It is not necessarily kunyuma ebaddemu humor, ebadde funny, ebadde etiisa, ebadde ekaabya. No, wabeerawo ekintu ekiri kimu bibiri byoyinza okupickinga mu story ng'okkiriza nti this love story is outstanding, ng'eyimirira mu zonna. Kyenzikiriza ntugenda kisanga nze naawe. So just allow me to go straight to the love story. It's a short love story. Tugitandika kati, tugimaliriza kati. Nze Sozimo, like I told you before, Chala Sozi or Becky Sozi. Naku zino yita Becky Mo. Sozimo nkulamusiza, ebale kutuweereza Mukama akuwa omukisa. Badde nyina kinduma ku mutima gwange, naye nsaba tukigabaneko nammwe abatuwuliriza. Osanga abamu banajjamu ekyokuyiga oba ekyokukola ki ekyokulabirako. Amanya kangaleke sijja googera, naye nga ndi mukyala akuze mu myaka. Natandika okuva lwe nakulibwa. Twazaalibwa abaana 3 mu lubuto lwa maama waffe. Maama waffe tetwamulabako, nze omu nga nze saamulabako, kubeera maama wange agamba yafa nnyina omwaka gumu nga muganda wange anzirako ayina emyezi 2. Kaakati olugendo lw'obulamu terwali lwangu, kuba nsinziddeko oli sisita yagamba nti yalumibwa envunza. Osanga ye yalumibwa envunza b'oluganda nga ye ayina azitundula, naye ffe twakula nga teri alabirira, ng'asanga yasobola okutundula envunza, ate envunza bw'azitundula n'ayokya oluyiira. Omanyi okwokya oluyiira nga bamaze okutundula envunza ne bateekamu kaamulali ne bagamba otambule mu luyiira. Enkula gye twakulirako. Nze ne muganda wange gwenzirako tetwafuna chansi esoma, era tetwasoma. Kati bwe tutaasoma ne tubeera nga tetwasoma, ne tubeerawo. Taata waffe n'ajja abeerawo n'awasa omukyala omulala. Kati bwe yawasa omukyala omulala, nze nga bangamba nga bantwala ewaani, waliwo omwami taata wange omuto n'ajja n'antwala. Kati bwe yajja n'antwala ne ŋŋendayo ne mbeerayo. Naye omanyi okubeerayo abaana b'osanzeyo ababe nga olina okubaweeka, gw'olina okulabirira abaana be nga bo bagenda ku ssomero, gwe n'osigala ewaka. Omwami yantulugunya, omukyala yantulugunya. Abo bataata bange abato nzijjukira lumu mwami Sozi lwali lumu ne mbeera awo. Ne ŋŋenda nga bw'omanyi abaana ne bampita tugende tusenye enku. Ne ŋŋenda mu lusozi, ne tugenda eyo mu lusozi ne tutyaba enku nga bw'omanyi abaana, ne tuzannya. Obudde bwawungeera ne butuzibako, kubeera mwalimu amayinja ge twekwekamu nga bwe tuzannya. Ne tumala ne tuvaamu. Bwe nalaba obudde nga buzibye ne ŋŋenda. Nagenda otuuka ewaka mwami Sozi nga taata wange yatuuse dda n'oyo omukyala we. Taata wange omuto, omukazi bakwata, omanyi mwami Sozi okukwata enkoba z'eggaali ne bakusiba waggulu, omutwe ne gubeera wansi, ebigere ne bibeera waggulu. Ne bakwata ne bakuba. Bwe bamala okukuba ne basumulula olwo nga bamaze okuyira amazzi. Awo ne nvaawo ne ŋŋenda n'obakuleka mu nnyumba n'ogenda ne neebaka. Naye omanyi okwebaka mwami Sozi nga tolina kye waalidde kuva ku makya
mpaka olweggulo nga tolina kye watadde mu lubuto. Mwamisozi omusajja omwami oyo yakwata ejjambiya n'agiteeka mu muliro. Yagiteeka mu muliro n'anteeka ku kigere. Mwamisozi n'enkovu kati njirina. Eyo n'envaayo bwe namala okuwona n'entolokayo n'entambula. Nze Mwamisozi eyasanganga yakuza, eyansanganga yeyampanga ekyokulya. Mwamisozi nze natuuka emyaka egibeerawo ng'omukyala agenda alwala naye nga sambalangako ku mpale, simanyi nampale bwefaanana. Mwamisozi natuukanga okwambala ekiteeteeyi nga kyenyambala kyensiibamu kyenkyaliramu. Mwamisozi nga kyenyambala omanyi okwambala olugoye bw'oba oyambadde bulawuzi ng'olina okugikwata n'osiba bw'oti n'ofuna ekigoyi waggulu ne weesiba n'otungako obeere ng'oyambadde. Naye nga olina olugoyi lumu lw'osiibamu ne bw'oba ogenda kukyala lw'osabiramu, ne bw'oba ogenda oba kukyala lw'okyaliramu. Mwamisozi embeera munnange n'engiyitamu bwe ntyo. Neŋŋenda taata waffe yali abeera Mbarara. Obudde obwo najja n'anoonya gye nali ntolokedde, n'anoonya n'antwala. Bwe yantuusa Mbarara taata waffe n'antwala mpisa mu katale n'angulira engoye. Bwe yangulira engoye n'ennyambala ku ngoye olwo, nange n'ennyambala ku lugoye olupya. Mwamisozi nze muntu bwe naatuuka eyo Mbarara wa taata waliwo omukyala ng'ayagala omulimira awantu we, naye nga ndi muto, ndi mu myaka oba nga 10. Nembeera awo gundi nemulimirawo nampa yampe oba 2,000 oba 1,000. Neŋŋenda Mwamisozi nengula empale ya tagirene eyali erimu akamuli wakati. Naye Mwamisozi omanyi okutuula nendaba nga afunye oba ekyaki, omanyi okubeerawo nensanyuka nga nemberamu banange ntuule balyoke balabe nga bwe nyambadde empale. Mwamisozi nembeerawo Embarara. Kati bwe nabeeranga awo Embarara awo nembeerayo muganda wange gwenzirako ye nga agenze Kampala olwo nga agenze Kampala, nga waka wasigaddewo taata n'omukyala bamba abagenzi abaafa n'oyo bulaza wange anzirako. Kati olwo taata agamba bulaza wange ono kabulaza kange kaali kakuzeemu nga kali mu myaka nga 7, 8 ng'agamba okusoma nze siweerera mwana. Taata waffe kye yakulanga atulangira ng'agamba nze siweerera mwana, sasoma siriiwo. Kati n'akwata omwana oyo omuganda wange n'amutwala mu tawuni Embarara. Bwe yamutwala mu tawuni Embarara Mwamisozi bw'atandika okumutembeera obuveera musuubulira obuveera nga bw'abumutembeera. Naye awo Mukama we yafunira omukisa. Mwamisozi omusajja n'awa omukisa. Awo Mukama we yaweera omwana waffe omukisa n'amufunira. Ne wajja omuzungu n'ababuuza, baali abaana bangi, n'ababuuza musobola okusoma? Ne bamugamba ye. Awo omuzungu n'akwata muganda wange n'abaana abalala n'abateeka mu ssomero ne basoma mpaka muganda wange n'asoma mpaka lwe yamala siniya ey'okuna, ye n'aba ng'asomyeko. Kati ffe olugendo lw'obulamu nze nenkwata ekkubo neŋŋenda e Kampala. Kati bwe nagenda e Kampala awo ennaku we yantandikira yeyongera ate ku gye nali nnyina. Mwamisozi nga mbeera wa muganda wange ng'aŋŋamba kankufunira obwabusigaalu ogende okole.
nga ngenda ku bwawusigaala Mwamisozi. Bwe natuuka ku bwawusigaala omusajja yali eyeeruwafu nga mukiga. Omusajja ng'ate ayagala okunkozesa ng'ayagala kubeera awo nga nkwata ng'olwo simanyi ssente. Omusajja aleke ssente mu ngoye Mwamisozi naye nga nze nzikwata nzimuwa kuba nze nakula manyi nti omuntu tabba kintu kitali kikye. Awo Mwamisozi ne nvaayo ne ntolokayo kuba natambuza bigere nzijukira. Natambuza ebigere okuva Makindye Luwafu naye nga ngenda wa Ndegeya nga simanyi nayo ekifo nkyogedde naye nga simanyi nayo. Natambuza ebigere mpaka lwe natuuka nga nkuzaako emabega. Twakula nga taata waffe atugamba temugendanga ebukojja bwammwe, bwe muligendayo simanyi mujja kufuna obuzibu nga bw'atugamba. Kaakati ntuuke ewa Ndegeya awo ne mbeerawo muganda wange nanfunirawo omulimu nembeera nga nkola. Kati bwe nabeera nga nkola Mwamisozi nenfuna omwami yali awo akolera awo yali atunda masimu ng'agakanika awo. Omwami ng'antwala nga tweyagadde. Mwamisozi nayagala omwami wange oyo nga talina wadde kyayina. Yali talina wadde kyayina ne tubeera n'omwami. Omwami ne tubeera awo nga tukola. Yali ayina ennyumba emu gye yali abeeramu. Kolo lw'ensulayo Land Road lwa Mugoba Munju ne tufuna ennyumba. Waaliyo ennyumba emu yali ya muganda we ne tubeerayo n'atugendayo nga muganda we yali yafa nga tetupangisa ne tubeerayo. Kati bwe twabeerayo olwo nga ŋŋamba Mwamisozi ng'omwami aŋŋamba nyina omwana naye omwana ali eyo. Mwamisozi nga ŋŋamba kati olina omwana ate omwana ogenda muleka eyo. Nenkwata ssente. Ononsonyiwa Oluganda sirumanyi bulungi. Nali nkolakolayo eyo nga nyina obusente mpola. Nenkwata ssente nemugamba tugende tunone omwana nemupakira naye neyeepakira. Naye nange neneepakira ne tugenda ne tunona omwana. Mwamisozi twatuuka okumwana ng'omwana bw'omutuukako ng'omwana nga bw'olaba omwana Mwamisozi ne bw'oba ng'oli mu kulya emmere ogireka. Neŋŋamba omusajja nemugamba omwana tukole ki tumutwale. Mwamisozi nabeera awo nendabirira omwana. Ate omwana bwe namala okumulabirira omwana n'avaamu naye nga waatudde waayonoona nga waakoze eki ng'omwana bannaaye nenkola ki. Naye olwo ku kyalo ne batandika okunnangira ne baŋŋamba omusajja yafiirwa omukazi yaleka omwana maama we yafa obulwadde buno obwa AIDS. Kati oli awo naawe yakusiiga dde obulwadde bannaye nga Mwamisozi ntya nga ŋŋamba ekiki ng'omwana era bw'omulabirako ddala ogamba kituufu bulwadde. Mwamisozi nakaaba nga siina kyakukola nenkaaba. Awo ekyali awo nenfuna olubuto lw'omwana wange. Omwana wange kati mukulu agenda kuweza emyaka 18 nga nkola ki nga nfuna olubuto. Mwamisozi bwe nafuna olubuto nga ngenda mu ddwaliro nga bankebera nga banziggyako omusaayi nga baŋŋamba ndi mulamu. Nga mbeera awo nga nzaala omwana nga bwe ndabirira oli bwe nnyina olubuto naye
nembeera awo omwana nemuzaala, omwana wange nemuzaala wadde banongoza naye nemuzaala era waali mulamu talina kimuluma. Nembeera awo Mwamisozi, omwana nakula nenfuna olubuto olw'omulala owokubiri kati agenda kuweza emyaka 16. Mwamisozi nembeera awo wenalabira ennaku yange etandika mu bufumbo. Mwamisozi omusajja yansuula mu nnyumba nga ndi lubuto lwa myezi 3. Omusajja n'agenda naye nga buli waba akomyewo ayina okunkuba. Bw'amala okunkuba n'ayambala engoye ze wagolodde n'atambula n'agenda. Ndumu nali nfumbye emmere nga bw'omanyi abakyala, ogamba kanfumbe emmere tulye n'omwami wange akomewo. Bw'anaaba akomyewo bwe natuuka bwe nti nali nzijjula emmere, nali sinajjula mmere. Bwe yajja bw'ati n'atandikirawo okuyomba, n'agamba gwe obwedda mulinda kyokulya, obwedda muli ludda wa? N'atandika okuyomba olwo nga sirise. N'agamba ye gwe asirise nga sikuddamu, lwaki njogera nga toddamu? Omusajja kwe kusitula essowaani y'enva n'aginkuba. Teyaginkuba nenenjogoma bwe nti negwa ku kisenge. Ekisenge n'essawa yakati ekisenge waliwo ekigunda era singa yankwatako omwana teyandiwonya. Nsuubira singa yakuba olubuto omwana yandifunye obuzibu. Mwamisozi nembeerawo n'omwami nansuula mu nnyumba. Nze sirina mulimu Mwamisozi gwe sikolangako ku nsi. Mwamisozi nentuuka okutambula nga njoza engoye ku kyalo. Olwo ndi lubuto lukulu nenjoza engoye ku kyalo nfunire bano beluyina ekyokulya. Olwo nga ayina abaana, olwo yali ayina omwana omukulu omulala naye amuleese. Waliwo abaana bameka? 3. Waliwo abaana 3. Oyo owange omuto n'owowo oli gwe nakuza oli n'omulala oyo omukulu firstborn we. Olwo atusudde mu nnyumba tafuddeeyo ntoba ki? Mwamisozi ntambudde nenjoza engoye. Bwe nafuna engoye nenfunayo akasente, nafunayo emitwalo gyali 4. Nensuubula engoye mu bino nentandika okuzitambuza. Nenzitambuza nsobole okufunira bano ekyokulya. Bwe namala okufunira ekyokulya awo nembeerawo nga nkola naye nga nze bwakomawo nga takomawo. Naye Mwamisozi amanyi okusanga omusajja mu kkubo ng'omusajja yebbaawo ow'ewaka n'akulaba mu tawuni oba n'omusanga mu tawuni ng'oba oyina gy'olaze oba ogenda osuubula. Omusajja n'akwekweka nga tayagala kukutunulako nga oba okwekweka n'ogenda ku mulimu Mwamisozi kuba twali tubeera wala ng'olinyirawo nga 50 okugenda n'okudda. Naye nga bw'otuuka ku mulimu w'akolera ng'agamba bali mumuweeyo 50,000 ojjukira wazeewoze n'okuzeewola Mwamisozi ezaakuleese era olina okuzikola ki? Olina okuzzaayo sasule ate olina okuddayo naye 50,000 zaakuwa. Mwamisozi naye nga ntambuza bwe nti olugendo. Kati bwe namala munnange nga olubuto lukula nga ngenda mu ddwaliro nga nzaala. Bwe nazaalira n'annyamba n'ajja mu ddwaliro nzijjayo bulungi nnyo, n'aleeta special nentwala ewaka. Naye omanyi Mwamisozi okuntuusa ewaka, bwe yamala okuntuusa ewaka yagenda ng'agenza okusasula emmotoka teyadda. Yamala wiiki namba nga tadda. Naye ku mulimu ng'olubu naye nga ku gundi nzadde siinawo, ndi wa Lukindo, nina okufuna eddagala, nina okufuna ki, naye ate siina wadde ekikumi. Ate abaana balina okulya baliwo, naawe olina okwenyiga mwami nga gwe omulwadde. Mwamisozi natandika okugenda okunoonya okutambuza obugoye bwe nayinangamu sobole okufunira bano ekyokulya ng'ate nyina Olukindo. Mwamisozi lubisi
kati bwe namalanga nga nzija nfunayo ekyokulya nembeerawo Mukama nampisa mu mbeera eyo nempona awo nempona nentandika okukola kati lwali olwo ne baŋŋamba bamusibye lwali olwo teyakomawo nga waka nga nemanya nga bulijjo bwatakomawo amaze ennaku 3 nga takomyewo ng'amanya bye bya bulijjo byatadda waliwo omukyalo omu ng'ajja nga ŋŋamba bagambye nkuwe ssente z'emmere mbu bamusibye ne ŋŋamba bamusibye nze nga sikimanyi kati jjukira we natandikirawo nga nnyina obubiina nga we natandika okutambuza obugoye nga nnyina obubiina nga nnyina akabiina nga tutereka ssente nga bampaayo nga nnyina okufunayo $20 kati we natuuka nga bamusibye ng'ennamba njikola kingisaba nga nkwata ssente Mwamisozi nga bazimpa ab'ekibiina bamusibira Yiiri Lukaya nga nkwata ssente nga ngenda n'omwana wange omuto nga tugenda eyo okutuuka e Lukaya nasanga agenze okulima bamututte kulima ne bamugirayo naŋŋamba bagenda kunsumulula naŋŋamba oba olina busente ziweereze Mwamisozi ne neesumulula obusente bwe nali nina ne mbumuwa kuba $20 nakozesako transport nensigaza nga 15 era bwe nagikwata ne ngimuwa omanyi Mwamisozi okusumulula omusajja nenkuba ku poliisi kati Mwamisozi nenkuba ku poliisi omanyi okuba ku poliisi n'ogamba munaaye njagala omwami bw'ati ne bw'ati nagamba ogamba Aji Ssebo nga yatuuma dda nerya Aji ono omusajja simanyi Brown simanyi Aji oyo baamutadda naye ng'ewaka simulabangako simanyi kati bwe yagenda ewa Sezaala wange waliyo graduation nga brother we ne sister we bali bagraduatinga nga bamubuuza mbu mukyala we aliwa nga bagamba omwana mulwadde teyasobodde kujja kumbe nga simulabangako kati nze bwe nagendayo nga ngenzeyo okukyala ne nazaala wange omukyala nandaga omukyala mu bifaananyi nagamba yajja wano n'omukyala nagamba mbuki mbu bakola naye era nalaba ng'alinga omukazi we nazaala wange yangamba Mwamisozi nenguma nenkaaba Mwamisozi nakaabira omusajja nakaabanga amaziga naye Mwamisozi tekyasinganga okunduma manyi omusajja omukyala okugamba omwami ntomanyi omukazi omwagala oba tomwagala ng'amugamba nze simwagala namukoowa dda ng'amugamba ngenda kuwalina eddagala ogende olimufuuyire mu ngalo bw'oti oba eddala olimuwaali buuki agenda kutambula butambuzi nga mulala akuviire mu nnyumba agende togenda nakumanya kuba oli mutute naye Katonda wange nga bw'ateebase omusajja laba oba bafunamu obutategeeragana ate najja ye mwennyini n'abiŋŋamba naŋŋamba munnange omukazi Joan yampadde eddagala naŋŋamba ndikuwe ng'olibuuke bwoti ne bwoti naye nendaba tolina musango nkwinamu abaana siraba lwaki nkola ekyo neneebuulirira nzeka neŋŋamba Mukama neeteekawo omutwe ne weebaka ng'omukazi ali mu kutunyookeza eddagala nenze nabeeranga mu kirooto nga ŋŋamba Mukama bw'oba weesiga Mukama teri kisobola kutuukako ne muganze sirogebwa mu linnya lya Yesu ligenda kuddiramu ne limuddira n'agwa wansi ekyo nno nga kirooto nga nze ndoota Mwamisozi ne mbeerawo omusajja terwali busa n'atambula n'agenda e Iraaka yagenda e Iraaka yamalayo mwaka gumu n'akomawo bwe yakomawo ng'olwo yalina abakazi oba baali yali alina abakazi olwo ne ku kyalo nga yafunawo omukazi Mwamisozi nga yafunako omukazi lumu nali neebase nga ndi mu nnyumba ng'olwo nali ntandise okukola
ndi munga ntandise okukola ng'olweggulo ngenda nensiika ebyokulya n'entunda ebyokulya kati ye yaramanyi nti sikomyewo. Omanyi mwamisozi okujja n'omukazi ng'aleese kumwebasa mu nnyumba ng'olwo n'abaana olwo mwebali mu nnyumba n'alyoka bwe yasanga nga mwendi nalaba kujja n'ajjako amataala. Yamala okuggyako amataala n'ayingira obuliri ne yeebaka. Ne ŋŋamba yii ono ali ku ki kati ettaala y'omuddiiro yo yaleka taliigyeeko. Ne ŋŋenda ne ndiggyako ne ndingiriza mu gundi neebaka. Omuwala kwe kugamba olasanze ekikazibu kyo nga gyekiri kwe kundeka wabweru naye ne bw'onondeka wabweru waze bulijjo ng'ondeeta n'onneebasaamu kati olw'okuba osanze mukazi wo gy'ali kati kwe kunziggyako. N'agamba kale ne ndingiriza mu ddiisa ne mugamba gwani nnyabo. Omukazi mwamisozi yanvuma kyatanvuma nga tekiriiyo mu nsi muno. Nenkola ki ne mubuuza oyo ani? Musajja n'asiika. Naye mwamisozi omanyi omukazi buli wakusanga kukubona akulaga nti akulabye. Omusakazi ne bwakusanga wanaakulaga nenga kimuleeta n'ewaffe waggulu ate alaba oba gy'ola akuvume. Mwamisozi lumu nali ndi awo nga omanyi ffe twali twafuuka ku kyalo bwe mba nga n'abalala ne baba nga balwana nga bamanyi nti mwe mulwana. Mwamisozi lumu yajja nga neebasa omusajja oyo n'atandika okunkuba nga nyambadde half-peti ogundi n'atandika okunkuba. Bwe yatandika okunkuba bw'ati ne mbatula oluggi lw'emmanju ne nziruka. Mwamisozi omanyi okudduka ne nzirukako akatemerezo nga kawerako ne neekuba mu kinaabiro. Kumbe mu kinaabiro mwalimu omusajja ng'anaaba. Omusajja anaaba nga omusajja kwe kudduka omusezi wuuyo omusajja kwe kuvaayo. Musajja oyo singa yali alina jambiya mwamisozi kweri nandiwonye. Ne kwe kwewozaako ne mugamba siri musezi nyamba siri musezi. Ne ng'olwo ndibwerera amabeere gali webweru. N'agooza mukazi we n'ampa ekyokwambala ne banyonnyola ensonga ne banjalira ne neebaka. Olwo abaana bange nga mbaleseeyo ne nkwata ekkubo ne nnyambuka ne ŋŋenda enkeera we bwakya ng'agenze. Mwamisozi ne nkwata ekkubo ne mbeerawo. Bwe yamala n'akwata ekkubo mwamisozi omusajja n'agenda gy'ali kati. Mwamisozi bwe yagenda gy'ali kati amaze emyaka 13 nga tali mu Uganda. Naye mwamisozi nga yandekera abaana, yandekera omwana wange ono omuto omukulu yaleka ali mu P4. Nono owuwe gwe yandekera gwe namukola kinono naye ng'ali mu P4. Olw'omukulu omulala ng'ali mu senior 4. Mwamisozi omusajja n'atambula n'agenda. Mwamisozi n'essawa yakati nga siraba wadde 10 kyampa. Mwamisozi n'empeerera abaana kuba ennaku gye nakulira mwamisozi nali saagala abaana bange bagirabe ate nali sobola kutulugunya mwana kubanga omwana talina musango. Mwamisozi abaana nabaweerera. Omukulu n'avaamu n'atandika okuwuliriza ebigambo by'abakulu ebigambo by'abaki ebyokusoma n'abivaamu. Naye ono omuto n'embeera ng'amuweerera. Mwamisozi n'empeerera abaana bange. Ono omukulu gwe namusanga naye gwe namuleeta gwe balyoke bagambe nti mulwadde kati amaze yamala senior 4 kati yasomerera bwatica kati sekuritale alina waakola nga sekuritale kusomera erimu. Mwamisozi omwana era atuula n'aŋŋamba nandojera ennaku n'aŋŋamba maama empita gye twayitamu yonna agimanyi. Mwamisozi kati abaana bange bavuddemu, abaana bange bakuze, abaana bange
bafa nti batwanaku naye abaana tebamanyi taata waabwe, tebamanyi lugoye lwa maama taata waabwe, tebamanyi school fees wa taata waabwe, tebamanyi kyakwambala, tebamanyi nti oba emmere tebamanyi ne feesi ye kati bwefaanana. Ndowooza kuba kati gwe yaleka mu P3 omuto yali mu P1 kati olwa covid kati ali mu senior, agenda mu senior 4 omwaka ogujja. Bano abakulu ono yamala senior 4, omulala kati nasoma obwa teacher, oyo ayina bw'ajakola ali nga secretary. Kati ono omulala omuwala wange bonna nja bakuweereza mu bifaananyi mwami Sozi. Omulala bonna baamala senior 4 kati bali yasoma ayina koosi emu gy'asoma, omulala ali awo. Kati mwami Sozi omusajja nali ndi awo nga mpeereza message, simanyi nayamuwa namba yange. Mwami Sozi ng'omusajja atandika ngamba maama w'abaana munnange saakusuulirira, naye munnange simanyi yamugamba nti nagenda ku kyeyo, nti munnange nsonyiwa saakusuulira lwaki, nakati twogera nti saakusuulirira lwaki. Naye mwami Sozi bagamba okusonyiwa, naye mpulira omutima gwange tegusobola kusonyiwa musajja. Bannange mumpe ku magezi abawuliriza, mpulira ne bwe ndowoozaako okumusonyiwa, ndowooza byokka bye nayitamu, ndowooza embeera gye nayitamu. Mwami Sozi omusajja ye yankubanga ng'olukindo lukyali lubisi, najja n'akukuba n'akwata ekkubo n'agenda ew'abakazi be. Mwami Sozi embeera gye nkuze nga ndaba si nnyangu. Mwami Sozi simanyi abamu oba bananjajinga oba banaakola batya, banampa ku magezi. Nze nkuze simanyi muntu nti bamwagala, nkuze simanyi nti kwagala, kuba nali manyi nti bwe mba nga siyina bazadde, nkuze siyina bazadde, nfunye omusajja agenda kufuuka muzadde wange. Mwami Sozi omusajja ebyo byampisizaamu. Mwami Sozi nali neesonyiwa abasajja bonna mpaka kati wendi wano ndi ku kyeyo. Essaawa eno nakola Saudi neemalako, naye nga nkola mpeerera abaana bange ngule nange nsobole okubeerako n'akantu kange nenkyusa. Kati nnyina wendi era nkola, ndi ku kyeyo, siri mu Uganda. Nange nkola kulaba nti mbe bulungi, naye mumpa magezi ki nga nkuziza ere mabega ere wa taata ole yanjokya ekigere eyambonyaabonyanga. Bannaaye buli wookola ekintu abawuliriza mwenna, buli woobeera n'omusajja n'omusanga n'omwana oba omuntu n'akyama mu maka go nga si wuwe, labirira, tomanyi Katonda wa kyagira kyamuleetedde. Abaana be naleranga ne bagenda ku ssomero, omu yagwa eddalu, omulala yanywa enjayi ku kyalo, omuwala gwe yazaala yatoloka yafumbirwa alina emyaka oba emeka. Bonna kwegamba abaana be tebalina kalungi ke bamufunamu. Era olugero we lugira nti kyosiga kyokola ki, kyokungula. Kati munnange ye badde emboozi yange, naye nnyina mpanvu, simanyi nkoze mpanvu. Naye Mwami Sozi onoonsonyiwa, nsaba bambi nasanyuka nga neewulidde, nja kusanyuka nnyo nga neewulidde, nga nabampadde ku magezi bagampadde, kubanga era nze simanyi byakusoma, sibimanyi kubanga saasoma, naye mbaddewo kulwamu Katonda nga bw'atakola ki, ennyonyi nzirinye. Ye Saudi nakolayo emyaka 2 nemala contract, kati neeno nkoze ndinnya ennyonyi endala, enkyusiza ensi, ndye nonkola. Naye Mukama byonna mu byonna gubadde mukono gwa Mukama, ku gye nvudde yange yonna n'okukula kwange kwonna kubadde
engeri gye gubadde mukono gwa Mukama tebubadde busobozi bwange, kubanga singa si Mukama sandimazeeko, sandifunye kyendabiriza baana, tebandisomye, nange kennyini sandibadde nga nnyina kyendi kwa kati nyina kyendabawo. Wadde poloti sinazimba naye nnyina essuubi nti wano wendi Mukama nga ye musumba wange nja kuzirimba. Kale neyanziza Mwamisozi. Akayimba ka Single Mother akera ku makya bambi ayiza abaana agezaako kalalabe nga baana bo babeera bulungi, abatunulira n'alumwa amaziga ne gayunguka nga balinga bamulekwa nga tetaata gyali kale mulamu, ne bw'aba kale nga yafa ab'eŋŋanda bamujuneko wakiri bamusenza lutiraba ne bafuka batebinkwatako n'atoba bambi olumubi basobako nga kale bagezaako abaana babakoza n'ebitakolwa. Single mama ayita mu bulumi kale, single mama ayita mu bulumi nnyabo, omuzadde omukazirangako okulaba obulamu babuyitamu mu bulumi. Single mama ayita mu bulumi kale, single mama ayita mu bulumi nnyabo, omuzadde omukazirangako okulaba obulamu babuyitamu mu bulumi. Banjo basangayo kale mu bufumbo ngera bambi bato babuuka nga basajja abo tebabafanako, ne bwagamba nti tukomeko no kale omusajja nasamba nyabo n'alajana tinabali tebasoma ng'omusajja tafayo, balala babazaala mu kale ne babalekawo bwe batyo mu bulumi nga kale yamusuubiza bingi kanaamuwa omubiri gwe. Laba omwana ate bwazaalibwa n'ate namulekera buli kimu, laba kannyabo ne katoba kokka ng'obuyambi tekabufunanako, ne kagwa mu nsobi atera endala kuba bambi kayiizo ly'omuto. Single mama ayita mu bulumi kale, single mama ayita mu bulumi nnyabo, omuzadde omukazirangako okulaba obulamu babuyitamu mu bulumi. Single mama ayita mu bulumi kale, single mama ayita mu bulumi nnyabo, omuzadde omukazirangako okulaba obulamu babuyitamu mu bulumi. Yagezaako era ne bigana, yagezaako kyadda ky'obufumbeera bwalema, kati bamuvuma na buvumi kyoyo bufumbo bwalema, balala bamwita nakyombekeddeyi. Byonna nabigumira nnyabo n'atoba n'abaana bano ne balinda kusala mutwalo, ne balinda kulya mikolo, byandinyumya abaana bakulira ku mama ne taata nze bwe ndaba, byandinyumya abaana bakulira ku mama ne taata nze bwe ŋŋamba. Single mama ayita mu bulumi kale, single mama ayita mu bulumi nnyabo, omuzadde omukazirangako okulaba obulamu babuyitamu mu bulumi. Single mama ayita mu bulumi kale, single mama ayita mu bulumi nnyabo, omuzadde omukazirangako okulaba obulamu babuyitamu mu bulumi. Mukwano gwange omulungi, noonyezza ebigambo ebituufu bye nnyinza okugamba mami ono nga nabyo biringa bye sirina, kwe kusalawo nkozesa ebigambo ebyo byennyininyini binatuula finally n'ensalawo okubiteeka mu luyimba olwo lwe neewandiikira nze kennyini from my own experience with my single mother. Actually nagamba mama bwe namuyita mama nengamba mama Nalongo, mama Lydia Nanyonga,
nga ndaba ngenda mu generalizing abeerenga bamaama abalala, but in particular single mother. Kankomaawo. Naye mukimanyi nti barelative abasinga obungi ekikulu mu bulamu bwabwe be baana ab'entumbwe zaabwe, be baana be beezaalidde, be beesindikidde, abaana abasigadde si baana. Kino kya mutawaana kubanga mu myaka 3 myaka 5 abaana bajja kubanga beemanyi nga bo bokka, abaana maama ne taata, nga bano abalala ba anti, bakojja, bakazi, abo nga tebakyalina makulu mu bulamu bwabwe, tebalina kye babagamba kubanga abazadde bazze babasigamu ekyokubanga bali self-centered, bo ennyumba yaabwe nga bweri baba baweddeyo. Ekyo kya mutawaana tukijjawo tutya nga tuyiga okwaccommodatinga n'abantu abalala. Bayinza obanga ba mikwano, tulina abantu betulabye nga bakulidde mu mayumba gaffe oba nga tukulidde mu mayumba g'abantu nga tebatulinako kakwate nti oba kamusaayi naye nga ate batugasizza oba oliawo nga tubagasizza mu bulamu bwabwe, kyenkana n'okusinga abooluganda olw'omusaayi. Ensi esobola okukusala mu bantu abali close n'ekusala mu bali distant, abantu botalinaako musaayi, botalinaako kakwate ne bajja bakugasa. Twakisanga kino nga bangambye nkendeeze speed, twakisanga muno oba tukisanze nga system omukisa ogwo teyagufuna nnyo olw'abantu be bamuteekamu ate okubanga bamutulugunya, bamuyisa bubi, kyetukkiriza nti bamukotoggera, ate nga tulabyeko bangi abagasizza oba abagasiddwa ng'abantu bano si be babadde babazaala direct. Omwana okubanga atuuka okugenda mu kasanvu nga tafunanga kunnika, n'agamba nti nze nagenda mu peace nga sambalangako kunnika. Ayogedde tajiri gye yasooka okwambala nga takyafaayo oba asitama oba tasitama, abantu kati balabe nti ayina nnika. Oyinza obutakitegeera, oyinza obutakitegeera, nkiddamu nti oyinza obutakitegeera. Waliwo omuzadde okujja n'agamba mbu nze saasoma siriiwo. Abantu abamu balowooza nti ebintu biri mu Central, biri mu Eastern, biriwa, n'ebintu bino biri geno, obisanga wonna. Regardless of which tribe, ojja kubisanga nga bibeerayo. Nenjala obategeeza omuntu okugamba nti nze kino saakibeera, kino saakifuna, nolowooza nti tizi nnomo n'abalala obutakifuna, kati ate ekyo kyekifuula obutabeera nnomo. Tekikoma ku kino kyokka. Mukimanyi nti eriyo abazadde abatafaayo baana baabwe kukulula basajja ne bagenda beefumbiza kubanga naye agamba nti ndaba nange kitammwe teyankuba mbaga oba nnyammwe saamukuba mbaga so nga kubona balaba si kikulu. Eriyo abantu nga bye bataafuna mu bulamu bwabwe byafuuka nnomo. Nenjala okutegeeza nti omuntu asumuseemu ye muntu akkiriza nti kino saasobola kifuna, nenja kufuba okulaba nga ekintu kino abaana bange bakifuna. Mu mulembe guno bw'obanga tosobodde kubeera mu mbeera nnungi, togamba nti obwo bwe bulamu obugwana n'omwana wo okubeeramu. Bw'obanga tosomedde mu masomero malungi, bw'obanga tolidde bulungi nga toyambadde bulungi, kitegeeza nti waalifubye nnyo okulaba nga ate omwana wo b'abaana bo tebasisinkana bulamu bw'osisinkanye kubanga si bwakwenyumiriza n'omulundi n'ogumu. Nga nsembeera okumaliriza, ndabyemu obukulu bw'obubiina bw'abakyala. Noonyeza nno ntera nnyo okunoonya obw'abaami. Obw'abaami tunoonya bunoonye naye yowe oludde okungamba ku kabiina ako aka Friday. Maama weesootinga bwesootinzi n'osirika. Sorry? Olukisinyizaako n'alyoka akantema mbu ekyokwosa enkya talina zagenda waayo. Maama tugenda waayo. Naye kyentegeeza bambi abaami tulina engeri gyetujereegerera abakyala bubiina ki obwefulukuta bwefulukusi mudda mu lugambo. Naye njala obategeeza bambi abakyala bangi baguze obupoloti batujja mu makomera nandiga ne batusasulira n'omusolo bwe baba bakuliisa omukyala newekanga nga asasudde ennyumba kati olw'omusolo ogwo boyagala asasula olyoka okakasente akikukoledde. Eriyo n'abaami ng'ayambala vesti nga tamanyi vesti gye ziva ng'omukyala yagamba banne omwami tamayiro yakomagula socks. Abaami abamu tebamayiro bakomagula panties naye nga abakyala bazigula. Nolwekyo obubiina buno nze ndowooza nti abaami twongere okuwagira abakyala ku bubiina buno. Luŋŋamya bulungamya singa obikulabikiranga ebibeeramu olugambo bagenda ku ssaawa 9 ne bakoma ku ssaawa 6 gwakiro ne weebuuza kano kabiina ki.
kati obutonotono buyitamu bwe tuyinza okutaasizaako oba okuyingirirawo naye nga omukyala obubiina buno bubayambye nnyo oluusi oyinza ogamba nti yakubanjiza sente za school fees yasasula n'omwana baali bagenda mugoba akabiina ne kamutaasa n'akuteerawo kubanga obuvunaanyizibwa obwenkomeredde basuubira nti okujjawo nga mukkaanyeza n'akusuubira nti ogenda okusasula school fees kubanga ekyo kyekiriwo kyamanyi bulijjo. So when she comes in n'akuyimirirawo banakuyirawo mubiri, it is not a thing to take for granted. Era wano nsaba abaami mulekeraawo oba tulekeraawo okujeregerera abakyala n'obubiina bwabwe. Waliwo obwewuunyisa n'osanga waliwo bwe mpulira nti kano ka 3,000 kano ka 1,000 ate no 1,000 bulidde buli Friday nogamba yi n'osanga nga ate waliwo mukyala lwanga omumanyi ku church mukyala lwanga mukyala mu church muna business twali tunyumya naye nga mugamba njalayo ka kibiina nanyumiza ekibiina kyabwe batandika nga besolozaamu emitwalo 10,000 nenjala okutegeeza mbu olwaleero tebakyayongeramu mu kabiina ako ate si bangi naye beewola ssente eziyingira mu 100 millions n'ogenda mu kibiina kyabwe ne weewolamu obukadde obuwera 1,000 yanyumizako bali yeewoza obukadde 15 mu kibiina kyabwe kye baatandikawo nga basuula emitwalo 10,000. Nolwekyo abaami olwo olujeregero tubeera tukola olujeregero naye nga omukyala bwakugamba nti waye kale nfunirayo kaako obuvunaanyizibwa kukola gyeŋŋwana ng'ate osigalaawo otabutimatama. Nolwekyo ekyo nkirabye nnyo abakyala ogenda okulya stories ez'enjawulo. Akabiina yali agenda mu kuzaala akabiina ne kamubeererawo kati akabiina ka mukyala wanga kenjogerako bills bwe bajja okukukyalira nga walwadde bajja ndowooza ekitono bakuba $1,000,000 baze kukyalirako munnaabwe w'omu kibiina walwadde baze mu ddwaliro ne bakulekera akakadde ne bwe batandikira mitwalo 10,000 nga gye bawaayo. Kakati abaami tubeere backbone eri amaka gaffe nekineewunyisiza nnyo abasajja bane tukaze nnyo ng'amalebe n'otuuka okuleka omukyala emyaka 13 naye nga mu baana b'omulekedde mulimu bewamuzaalamu ne mulimu ne b'otaamuzaalamu ate nga babo yakuyamba n'abeera naawe n'obuvunaanyizibwa bw'abaana bo n'abukwata n'odduka ku mukazi emyaka 13 n'akuza abaana n'otamuweereza adde 10 ate wali ugamba nti oli mu Uganda wano ensi yakkwata n'otambuddeko n'okuba ku kyeyo n'olaba ssente bwetambula kati omukyala bw'amanya nti ali bweru otandika okuleeta olukwano ebintu bino tuwunzika abantu bano bagudde ku stories kankitwale nti oli mu kulaba show eno kuno si kwetonda kwe beetondera mu message abaami tulekerawo okwesiruwaza. Kakati olwoba amanyi omukyala ali ku kyeyo n'olyoka odda ku ssimu n'otayipinga akamessage okamuweereza mbu weetonda. Bino bye bintu omuntu by'oswala n'ogamba nti ngenda kufuna mukwano gwange omuntu omukulu obuvunaanyizibwa ankulembere tusisinkane omukyala mu kumusisinkana. Culture y'Abaganda erina ebintu ebirekanga ebitonotono naye nga birina amakulu okugeza ogenda ng'oguze gomesi. Kale kakati omukyala atobye n'abaana emyaka 13 kale waakiri kubanga mu myaka 13 mukimanyi nti ono omukyala yali badde aguze emmotoka zino sente zaatobye nazo abeera aguze emmotoka. Kale swalako ogambe nti mukyala mukwano gwange onsaasire ate teweetonda nti nesalire mu ddingane ekyo kirijja luvannyuma tokisoosa ajja kulaba nga opportunity nti bikugaanidde kati omunoonyezza waakiri n'ogenda n'osasula ka 5 ku 10 ne bw'oba okaguze $8,000,000 kasitoka kasante kyapa tomuwa ndagaano tomutwalira lya ndagaano kyapa ne bw'okanoonya $7,000,000 gye waliwo osanga $7,000,000 nga n'ekyapa 5 ku 10 ekyapa mu ngalo n'ogenda n'ofukamira mu maaso g'omukazi niwe kubanga muno mulimu n'okwetondera abaana baleseewo emyaka 13 ono mama si yabazaala naye obasudde awo toweereza adde 10 nabo n'obeetondera naye neweetonda nga waliwo ekintu ekirabikako omuntu kyanagamba nti wayo ddala omuntu ono akutta awamuluma oba atekinze step n'okwata ekyapa n'ogamba kubanga njala tubale okuweerera omwana emyaka egiwera 13 obeera osaasaanyiza ssente mmeka. Era oyinza olowooza nti kati ekyapa oba okoze nnyo nedda oleme kwetonda nangalo nsanamimwa myereere na bigambo byereere nti bannange ekyapa kikino nsaba kunsonyiwa
input yo y'emyaka 13 sina kyenyiza gisasulira nate saagala egenderaawo nkome ku weebale akapoloti kaakano mukyala kako nkwebaza naye nsaba onsonyiwe ekyo kiyinza okukola amakulu naye oweereza omukazi myaka 13 nga tomuwuliza ng'omuweereza message mu WhatsApp bannange tulekeraawo obujoozi kankome wano naye ng'ono maama kinkoze bubi ntali Uganda singa abadde Uganda mbadde njala munoonya tunyumye 1-on-1 bino bye bintu ebiri outstanding bannange tukkirize si bakazi bangi gwoddukako omukyalo ono n'asiba omutima n'aliisa abaana kubanga waliwo bano kati bakyala avuma buli kyandivumye omusajja n'akivuma abaana naye n'engeri gy'atambudde nabo eraga nti maama wanjawulo lwaki obulamu bwe yayitamu eri gye batamuzaala teyayagala muntu mulala kubuyitamu wano ofunyewo ekyokuyiga atulugunya omwana w'abandi nsaba Katonda akumpeera ekisa omulungi omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira mu linnya ly'omwana wa Yesu tukwebaza olw'obulungi bwe n'ekisa kye bituusiza kaakano ebigambo bino tubiwulira naye katuleme okubireka wano eri abawulira bino nga be babadde batulugunya abaana b'abandi kubanga tamuzaala kubanga ni musajja ono namusanga abazadde ze sinze mbazaala sola nganga kwesiirye magi ne bw'okola otya tebakusiima naye ebigambo bino bwe tubiwulira tukkiriza nti ffenna ekyo omukyala kye yakola kya buzira buli omu ayayaane tuyayaane okubeera wa mukyala bw'ati tuwuliza stories n'owulira abakyala ababi naye tusigala nga tugamba nti Katonda olina akasanvu ke mabega eyo akatanywegera nga bayaali Katonda waffe buli omu wano alina engeri gy'alemwa naye sisita ono maama ono katubeerera ekyokulabirako ebigambo bino ebikolwa bino tubitwale tusobole okubitambuliramu tusobole okubeera ne society ekola enjawulo eyinza obutatuukirira neebeere n'enjawulo esobola okwaccommodatinga families ezinaavaamu abaana abanaasobola okubanga batugasa mu biseera eby'omu maaso abaami Katonda ffe otusaasire tulumiza abakyala baffe bannange ne tuleka obuvunaanyizibwa omukyala n'abeera maama n'abeera taata ffe bataata ne twagala kubeera bubeezi ba beneficiary otusaasire bataata abalinga bwe batyo Katonda ffe emiggo gigyo bw'ogikubya ogikubya mukwano obuswanyi buno tubwaniriza nga twemamaaza nga twewussa nga twesirwaza obutukube kubanga tobukuba lwa bubi obukuba lwa kututereeza eri abaami abagenda bamantaala n'ensi n'amangamanga n'azungira eri nga tamanyi zadde lye bwe lifaanana ekyomutawaana n'agenda ng'amansa bumansa obakwateko n'ekisa kyo ekisaasira ekisonyiwa ekirokola ekikuŋŋaanya ekikumaakuma obabuze emirembe si mu ngeri embi ne mu ngeri y'okubaleetera okulowooza n'okufumiitiriza ebyo bateeka okutereeza obawo ekisa okutereeza owa omukisa abakyala abatoba n'abaana bano Katonda ffe okutoba kwabwe kuleme okubeera okw'obwereere ebiseera eby'omu maaso bakulabe nga kukoze enjawulo banyumirwe basanyuke nga batuna gye bavudde ne bagamba nti ddala Mukama ebigambo by'omukyalo ne bibaddemu okwebaza ng'akkiriza newakubadde akapoloti yakagula nga tanaba kazimbamu nnyumba naye ng'akwebaza kubanga talabanga magezi ge n'alabanga kisa kyonna kusaasirako muwe obusobozi okusobola okuzimba mu poloti eno muwe obusobozi yeetunulire ng'atudde mu ntebe eyo baali basoose kutuula ku mukeeka naye ng'akayumba kaakayingidde Katonda ffe ajjukire ebigambo bino nti twabisaba ate era obituukiriza omuwe amaanyi omuwe obuvumu omuwe omukwano nga talina relationship yattamu abasajja Katonda ffe mubeerere omwami ow'enjawulo anaamusanyusa n'ekisinga obukulu anaamuwanguza ensi eno ekisa kyo kakitumalira kitubeerere ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe busaba we all say amen. Mukama ndikula omugugu sinza omukubakomerera ku musalaba siri munyeze yanyaga eza Global Fund oba okutta abeekanungu kalimba ndi mu studio mvoisinga nga bw'omanyi nayina biseera bye nayina omukazi gwe nayina nga ndudde naye mbidonga ewabasega bwanga mpulira njagala abeere bulungi naye mba ndiyo nga bw'omanyi obusiru bw'abakazi oba buba bujega oba guba mwoyo gwa bwavu abamu ngwe nina taliimu okitegedde kati omukazi yakuba essimu mbu ye talaba tamanyi gyendaze nga nange sina we mugamba nti ndiwa ndi mu studio yakuba essimu yiga n'agibaka bwevu hello gwembwa gwe oli ne bayiga abafere muneyo agase buvaayo mu kasenga olaba ndabirwamu eri ne Edda ewe yali vaayo
Betwalonda mwatwefuulira kati mumeketa nsimbi temutulinako. Betwabatuma ababeerabira dda tebakyamanyi banako baakuno. Iye munamanye mutya ffe ebitusumbuwa ng'omuceere sukaali mugula nsawo ne mutindika amafuta munywaga kaadi mmwe temusalwa. Kuba nali pasita yali fane nali mmanyi okulanga drive bulungi. Kati pasita n'agamba teri ajja kusobola drive y'emukono genda ogyogerere. Nenyambala engoye zange nenzira ku mmoloka mugye mulaba asanindugga ebintu bizibu. Oyogeranga atali ggwe. Saawa 7 gw'emisana nga kolini abantu bali ku layini ejjula. Bafuna abantu nga 7 awo. Niye mba ndi ku mmotoka nanga ku mulyango sanga 12. Ekikazi ne kijja ekintunuulira ne kigamba musiru gwe ndugga n'atajja tugenda okukuba. Naye ng'ali kunze tuuka mu loogi gye baasuze Abuddu ali ku zino Mamuli ali ku zino nakonkona Mamuli toto n'aggulawo. Kiki kono omwana ayagala kuyimba biki n'amunnyonnyolako Mamuli kumannyoko. Jeeni ero Zamba yali kusita naye kati omunoonya takyalabika. Abayimbi baalagana mmwe mbalabula